Zabbuli ey'A34. Zabbuli ya Dawudi bwe yawaanyiisa empisa ze mu maaso ga Abimereki eyamugoba n'agenda. Katonda akuuma abatuukirivu. Neebazanga Mukama mu biro byonna, n'amutenderezanga bulijjo. Emmeeme yange eneenyumiririzanga mu Mukama, ababonaabona bawulire basanyuke. Mujje tugulumize Mukama, tugulumize erinnya lye ffenna. Neegayirira Mukama n'anziramu, n'andokola mu kutya kwange kwonna. Mumutunuulire musanyuke, temulikwatibwa nsonyi n'akatono. Omunaku ono yakoowoola, Mukama n'amuwulira, n'amulokola mu nnaku ze zonna. Malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo abamutya, n'abalokola. Mulegeeko mulabe nga Mukama bw'ali omulungi, wa mukisa oyo amwesiga. Mutyenga Mukama mu abatukuvu be, kubanga tebabulwa kintu abamutya. Obwana bw'empologoma oluusi bubulwa emmere ne bulumwa enjala, naye abanoonya Mukama tebaabulwenga kintu kirungi kyonna. Mujje baana bange mumpulire, mbayigirize okutya Mukama. Oyagala okunyumirwa obulamu, okuwangaala n'okufuna ebirungi? Ziyizanga olulimi lwo okwogera obubi, n'emimwa gyo obutoogeranga bya bulimba. Vva mu bubi okolenga obulungi, noonyanga emirembe ogigobererenga. Amaaso ga Mukama gali ku batuukirivu, era awulira okukaaba kwabwe. Obwenyi bwa Mukama buba kwabo abakola obubi, alaba nti tebajjukirwenga mu nsi. Abatuukirivu bakoowoola, Mukama n'awulira, n'abalokola mu nnaku zaabwe zonna. Mukama ali kumpi n'abo abalina omutima ogumenyese, era awonya abalina omwoyo oguboneredde. Ebibonoobono eby'omutuukirivu bingi, naye Mukama amulokola mu byonna. Akuuma amagumba ge gonna ne kutamenyekako na limu. Obubi bulitta omubi, n'abo abakyawa omutuukirivu balisingibwa omusango. Mukama anunula abaddu be, so tewali mu bo abamwesiga alisingibwa omusango.